Akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka olwaleero kagenze mu bitundu by'ettololo gye kagenda okumala wiiki 2 nga keetooloola ebitundu eby'enjawulo okusobola okukola alipoota yaako ey'akamalirizo. Akakiiko kakubye olukuŋŋaana mu Ttololo Municipal Council nga wano Ssaabasumba w'ettololo His Grace Emmanuel Obo ng'ayitamu eyaliko Chief Magistrate Obolondo alumiriza Mary Goret Nakiyimba akulira okutegekera ekibuga ky'ettololo n'abakulembeze abagufudde omugano nga bakozesa obubi afeesi zaabwe okunyaga ettaka ly'ekereziya nga bakolerako ebyapa. For allocating our land to various other people. You know, she has a lot of influence. I think she takes, I don't know what, but maybe some money from people. I have no evidence there. But people approach her, she allocates land to her, knowing very well that we are the title holders. Obo agenze mu maaso n'ategeeza akakiiko nti baakawaaba emisango egisuba mu 1000 mu yafeesi ya Mary Goret Nakiyimba nga tebayambibwa. The cases in court are not only handled by magistrates. Parties may hire lawyers. When the matter is adjourned today, a lawyer for one side will come, the other side may not come. Okay? And of course, for natural justice, we have to adjourn. The matter has to be adjourned so that the other person who is not represented gets represented. Okusinziira ku Ekereziya, ettaka lino baalifuna mu biseera by'Abangereza okutuuka mu mwaka gwa 1998 nga liizi yaabwe weddeko. Bano bagenda mu maaso ne baddayo ne basaba liizi eyabaweebwa emyaka 99 nga naye kyabajja enviiri ku mutwe kwe kusanga ng'ettaka eryabaweebwa okukolerako emirimu gya Katonda baalitemamu ebyapa. Mu ngeri y'emu abatuuze b'ettololo balumiriza kkooti zaabwe okuba nga beekobaana ne bannaggagga ne basala emisango gyabwe egy'ettaka mu ngeri y'amancoolo era nga bagamba nti omwavu ewaabwe tawangula musango. Oba oluusi witness teri nirwa bajja mpola. Balwa kusala musango. Balwa kusanga musango. They keep on adjourning a small case which is something which can take over 1 or 2 hearings. They keep on adjourning it. Tebatukiriza kulima tetulima. Tuyogesa amakaga tugasigalo basi baonese nyingi. Naye nga tebali atufaako wadde. RDC yaliko by then bageya. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okwetooloola ebitundu eby'enjawulo nga kanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka nga wiiki ejja kaakugenda mu bitundu by'e Kalamojja. Nduga Nicholas yabaddeyo ku Delta TV Amasukulumu.